Production. Kugambe kyekiseera okuva mu Laiwoz Movie Production. Bakabaka mukuzanyira ebina Uganda nange Vigeraji ku mabbali kakati kyekiseera akyali ewala tuuka butuuka kugambe kaba katandise. Tuli ku maanyi g'omukwano ekitundu twolekedde kyakubiri. Kakati gwe yalaba ekyasooka kyekiseera kyennyini osembere kumpi wano osobole okwekkaanya ebyaddirira. Nantege Aliyeti akomyewo mu kino ekitandika. Ndibalekera Tracy oyo nga neeto musubwa. Bafra Richard Walakira oyo akuzanyidde enkuyanja ne mukano mwakali nnyo. Magambo Grace. Kugambe tukyali ku ntandikwa. Sonko Betty. Noscope Kalapos. Bonna mukana akali ku ntandikwa. Nakimbugwe Shakira. Ne bajja bakugamba nti kawandiikibwa Bafra Richard Walakira ng'atera ye mutendesi waako. Sonko Betty najaba nannyini story. Bafra Richard Titus Heritage ne bajja bakatematema okufuuka kye kali olwaleero. Bafra Richard Walakira ye muntu y'omu n'akateeka mu ssente okusobola okukalabanga bwe tukalaba mu kiseera. Omuntu n'obeera ng'ozzaawo kakati bw'ondaba ku mikolo obeera mwe namba siriikiridde niŋŋamba kakati bano abantu banjagaza ki kyo nga nange mba muntu ntegeera mbalimu ku magezi si kubeera nga buli mwe alina kumanyira bumanyizi gwe obeera g'oyinza okwagala abantu abalinga mmwe. Ensi eno tujjuddemu abasajja kati bano bonna basajja lwaki mwesibye ku nze nzizikomo bwe yeetooloola yeyongerayo alinga bana bakyali bafa abakyaki ato nafuna gapu navubutuka emisinde no abaleseewo abajereka ne bajereka aleza amanya mama toka sente zange mwenswalidde ebigambo tebikyayatuka olulimi lugizitoye bonna no tabalesaawo ne batandika okuvawo kinoomu. Kakati abazinyi bazinidde bbiya banna babawadde ekikumi babanja gwe kikwatako mbu gwe kikwatako takyalina nagoogera azirise kati muganda we yamwogerera. Omuntu yenna yabanja muganda wange alina kyanoonyaako. Abagumiikiriza be bakyaliwo naye nga abasinga obungi bagenze. Mukazi wattu teri kyali kisinga kumuluma kale n'omukwano mweguli naye ate okuswalira wakati mu ssente ne mu lujjudde lw'abantu bayita mikwano gye be yabadde ayise. Ne bajja bakugamba nga wayise ennaku 2 kiki ekyaddirira naye nga bagiyise Laiwoz Movie Production. Vigeraji nga nze ndi ku microphone. Bafra Richard ye director. Sonko Betty ye muwandiisi. Kakati ne tudake side. Nnyonnyola ekintu kitegeere bulungi nkinyonnyoke sinakitegeera. Buli omu omukola agunyumyako nga byafaayo. Ongamba sibitegeera. Yogera ebintu ebitegerekeko bulungi. Akawafu bw'ongamba omukiga bw'ongamba omulugwala ate bw'ongamba kana akamatu agalinga agakabwa akaganda kugamba sibitegeera bulungi. Ono yali amaze okuba nga ali confused. Tadde mugoteko avako mukwano gwanyumiza wakati mu busungu emboozi gyanyumya tagisengeka. Kati yamusaba buli kimu asobole okukimunyonyola obulungi nga tapapa. Nagwe nagakaaba nga kiki nentandika okubalaziga ku ziga ne tuddako era erudda nga yemboozi yemu. Oba basajja baagala ki? Ono yali tamanyi bakyali bave kye baagala kolo naye nga si bonna mwe mulondo obubi si buli muntu yenna nti alinga oyo kakati oyo tasobola kubanga be basajja bonna. Kiringa n'abasajja boosanga bagamba oba abakazi baagala ki bonna wali oba wasizaako bali obagaddeko yogerera oyo yekka gw'oba olina. Omanyi kye nakola mukazi wattu naye yali ayogera akaaba bwange obumanyi kubanga yalina obulumi obutenkanika kuba nali njagala ngende musattesatire wali n'aka kakazi nkalinyiri amunyumiza ebyali ku mikolo neneekomako lengera obulumi bono gwe banyumiza ku mukolo gwe nyininyini kuba nali alumu akugeya ayagala byonna babimunyumize abitambuze ekyalo kyonna olwobutakola mawulire saayagala kugira kukyankalanya kati bino ebitivi byakuno biyinza okufulumya front page awo nga gwoliko bakubyeko ekifaananyi ekinene ningamba kambyesonyiwe yamuzza ebbali obutuufu nga ntandika mubuuza kimu ku kimu era ekyamuzisa ebbali ng'ayagala ensonga zonna bazikaanye nga bali babiri ngamba ng'olwalina buno bunnamyekoze yeegiza yoye olengera abategeera olugambo
ayogera bwakolerako sayini alinga yalunyumiza oli nemuze ebbali nemugamba bino byendaba wano byeweekoza na buno bumalaya bw'omuti kati bino byonna binyumyanga kirooto kubanga bye twalabyeko emabega bye bino bye wansuubiza ekituufu kiri nti kyali kikyamuluma ne mu kiseera kino bamu ebikonde nemuwa ziri embimbi bali nebyokunyonyola ekituufu kyali nti nebyanyumyanga tebikyajja anyumye kiriwa aleke kiriwa nemukuba ebikonde nemala mbu namukuba embi naye nga yamukuba embi nenkaba nemukuba ate nenkaaba ninga kati nkubye waaki ate mpulira kinuma saali mubonereza kubanga nali naye ate nga mpulira ndaba kimusaana ninga oba mugwe mulago mutuge munyige bwenti mutaano zange kifa nakaaba nenzijukira buli kimu omusajja oyo kyabadde ngamba nolowooza naye nga mu byonna kubanga namwaga ebyamakulu amujjukirako bigambo tamuyinaako wadde ekintu ekikalu kyasobola okulaga abantu ti omusajja gwe twakyawaganya naye muyinako at least akakomo ono wa siringi 5 takalina amuyinako laavu gyatasobola kunnyonnyola abantu nga ne sayidi eno kyekimu kati mbulira kati olwo mubeera mutyawo nga muli bameka mbusimayo biki olwo ng'annyonnyola agamba muye biki nansasa obusiru bukojjo bannanga oli musiru sikitegeera oba obusiru wabujanansasi sikitegeera kati kwega muli ndabira ddala buli gwe babinyumiza lulabanga lugero nansasi tobanga olimba bulimbi naye ng'oteekawo kigerogero kuba nti kugira kunyumisa mboozi naawe kati mulabi ayinza okuŋŋamba omukwano gweyongedde bambi nansasi yali abirowooza nga tabimala jjukira nti yagambye bano bo baali battamukago bannange ngulaba yeyo maama njirabeeyi kati waliwo bano abatafunanga be baagala bamanyira dda babakulubudde bateekayo dda emitima bagibandula dda ate eri kipya kyobanyumiza kati beewuunya omuntu alina omukwano ogwa nnamaddala okubiramu amagezi naawe kati olinga agamba nti oli mukazi mubi tofaananikako bino bikifetefete bye birina okweguya abasajja okubeera nga ggwe kafuira ya mitwe 25 buli wakagenda nkafuwa nekakattamu sekoteka bwega kafuwa kagamba wekoteka omutwe buli kiseera wekoteka omutwe nogobererako nga abasajja abalala tobalaba nansasi bannange sikitege kati ono ye yamuwa obuseko ani akuloga kwega mubintu ekituufu kiri nti toyina yadde na ebintu bibeere bya titifotaki omuntu bwagira ati nawe kyakoze kyomukola wannema oba okufunye omusajja ayenze genda ku basajja 6 bamulage kimulume bino tebyali bya laavu nansasi twagamba teri laavu mu basajja tuyina balagako ki kye tuyinawo era nabo ne bategeera bukyanga oyogera nsonga yali afudde ddi nansasi omanyi ki nti owago wani kifumbiddwa myaka 2 nga kifa eja nga kifa ati kyo kisajja kikadde ono yalina pulogulaamu ze agamba abasajja bano abakulukulu abakaddekadde obwana bwakuno obuto bwonna bwe bukutuka ne bufa naye ogenda gyali n'omufunako akasente awo oba wakakifumbirwa omwaka gumu 2 ekisajja nga kifa nga wejovaana bintu nga kikutuka nga kifa nga ffe tufunamu oba kitegeera ate newe kyatandibadde kati ate ne feesi yo jjukira nti walina abasajja bangi abakwetaaga ate nga bakulu mu myaka tolaba nti kati senga ddala wagendera ku nsonga ng'eyo senga kati tulina akasente akawerako ono ye abasajja baali bamwesamba naye nga mukwano gwe bamwetanira ebitenkanika kati n'aleeta pulaani ate mukwano gwe gy'ataagenderako ekituufu kiri nti saagala kulaba ng'oli mu nnaku sigu walibadde omuntu akaaba kale okaaba kwandibadde awo naye omusajja akaabya yali akuwaddeyo kaki atakuwadde siringi 10 n'obeerawo mbu simanyi kabulenga ne laavu bagirya awe bufiira gwali erabye kasajja kyakaavu akafiira ku myaka 5 ate mbw abaavu bawangaala ssebo omwavu ayinza n'okufiira ku myaka 15 naye babana bagagga emyaka simanyi emyaka awangadde nnyo awangaala emyaka 5 pulesa ne zimukuba n'azikira kubanga abanyo n'ebirowoozo bya ssente kuba aba akyali awo ne bamugamba ate tulera yeetomedde tulera eweddewo kakale ate simanyi reveni ekubanja ssente bweziti ebyo ebirwadde ebyo ebijja bibalumba awo bafa mangu gwe singa wamufumbirwa bufumbirwa wandirabyenga nedda gwotunya ka Derek olabamu essuubi ly'okufa golirabawo Derek mato mpagwa sayina kufa bwe kazunga
enzunga gye kazungamu ne mukalagira mu empewo ekafuwa kanaatera okugwa tekatsobola. Buli omu alina ebirowoozo bye byajja mu mikwano gye. Bane omuvubuka ng'ayogera bulungi nga ne bw'obeera ggwe oba singa nali naawe wandize ebbali Derrick Katonda yali yamuwa ekitone. Dickson Katonda yali yamuwa ekitone ng'ayogera bulungi ebitenkanika. era gy'omanya embeera yawe bannange nga koogera alina ebigambo eby'essuubi ne bwe nandibadde ggwe n'obiwulira ne nga n'omusajja oyo wandiise ebbali n'omuntwalako. kifa nvudde ku basajja kaakati olwaleero basajja kanesonyiire ddala abasajja nkole ebyange. Kaakati Dickson wuuno eno akawala atakalinga kano bwe bamu obumwi ebigo bye bamukubye n'olowooza omugongo tegwekaase. Atuula tatuula yeeyogeza yekaalinga eyagudde eddalu. Entebe yeeyo ng'era bw'ogiraba oyo no gwe bakaayanira mukadde wange. Pakati neŋŋamba niyo kino ekikasi kyanzita kati obaani yaki obaani yakijjayo obaani yakire singa kyasigala eri mu bwakadaama bwakyo nnyabula nkikira nkibe naye kimmazeeko. kakati Kadaama yonna yayambadde ebintu akashuuti ebyeru. Kadaama yazze n'akyankalanya nga yabanja akasente ke mbu beekwana ali ku kyeyo eryo lyonna ebbanga badde amuteekamu akasente akatonotono. kakati naye ku mukola zaalumba ayagala sente ze. Oba baagala ky'abasajja abasajja bo bwe batyo ekigambo balina kukikola munongosereza. ajja wange namala era tutuuse. Oba Dickson ayagala ki? Mukakkamu ng'omanyidde ddala omaze. kakati no bano bonna aboogera tekuli ayina musajja kyekyewuunyisa naye ate bawabula abakyankalanye. Planingira ddala ng'ali ku birala nnyo mukwano. Ono n'asembyeyo nga bibongerayo ya planinga bimudda bamugobedde mu lumbe amabega ng'ogamba nnina omuntu wange ndi wano naye naye nga naye alina balowooza. kati zo omusajja yakinkoze wano nalowooza nze muliko nzekka sajja bwe batyo agenda okufa wano tugenda mu lumbe. okimanyi nti bangobedde bweru ne baŋŋaana okuyingira mu nyumba enkuba netukubira wa bweru kade mu kidaala n'okugwa nekigwa. ebyo ebibyo byangu kuba kati oli yafa nenze kati ono gyali mulamu Dickson mulamu kati ddala olowooza nnyinza kubeera ntya kyekisinga omuluma. ate ne buba bukazi obutegerekeka n'abantu be bamugaseeko yerusuza ku kibu n'obumpoowooko mbwa za ku kyalo Black Beauty naye kati ne bazanyira ku eno figa yange etali nkwatemu nadda ku buli obw'ekizigo obwepeeruusa buli omusebo yeewanira mu angoze ab'ekizigo bagamba bangereza nze omuzungu nandekawo n'agenda ku bali bakagongolo ate kagongolo n'aga Black Beauty kati ebintu ebimu bikubuzaabuza naye nga firimu yo katugirabe bagiyise amaanyi g'omukwano vigeraji nga nze ndi ku mabbali. I was movie production bakaba kukutuusaako nindi Papula Richard director kagenda kukutula wenna gwewofi nze nkubuulira. jjukira nti ono bwe kyamusukkako yaddukira eri mukwano gwe era n'asobola okumwebuuzaako bambi naye njagala owulire gwali owuliddeko omukazi asooka omusajja okufa kati emboozi yalandagga nnyo nze nkyali mulamu ne batuuka ne ku bulamu bw'omuntu. Ono takakasangako ebintu byonna nti olunaku lulikya olulenzi lwe Dickson ne lumulekawo ye n'asigala mu nsi eno ng'akyali mulamu. sasi tolina kye waategedde yadde n'akamu. naye bambi n'ono yamubuulirira newankubadde baakubanga olwali yavangamu ebigambo eby'ekintu ekikulu newankubadde nga baali benkana emyaka gyabo tegifa mangu. abasajja bawangaala n'okusinga ky'olowooza bageraageranye ku nfudu. mukadde wange emyaka gy'abasajja girwawo okukula wali okirabyewa bambi ono omukwano gwali gwamuziba amaaso nga tasobola kukkiriza buli kyali kyogerwa. kati ne tuddako eno Nakiŋŋwero naye yalina ensonga ze. bambi yakwatanga obusente bwe obw'ekinaku ng'akasajja kajja ne kanneeyambulira ne kandaga obuziina bwako naye nga buli kimu kyonna ndi mugumu nga ngamba nti osanga olunaku lulikya ne tubeera obulungi nga buli kimu kyonna kakinsaba nga kwotadde n'engoye ze kaba kambadde. kale kisinga okunnuma nti engoye zange ze nakaguliranga ate mwe kabadde nga kakwanira abakazi. ddala mu butuufu njagala otunuulire obulumi bwe ndimu mu kiseera kino.
akasati akalungi ng'omujuwamu buli kye yasanganga kyayagala kumanya gasiya sajja bwe naye byonna bitadde ku mabbali atambuze obulamu bwe bugende mu maaso kubanga bw'ofiirwa tosula ku malaalo kakati ne tuddako esayidi eno sajja waffe Dickson akali amagwa aliwo naye abimunyamunyamu alaba ng'ensi eringa eyamukunamidde katonda kikye namukoze kugamba ebigambo bikyagenda maaso omugaga gwina yaaliwo naye ng'ono agamba Dickson newankubadde nga mwavu mulungi awulira nga ye muntu kwafiira era gwe yali agadde okubeera naye lwakubanga akyaso kakati ono naye ayina futures band gwalaba maaso awo mu bifaananyi abikubamu abiraba bimuse mama wuyo asembera ananga ajja yeevuga wuyo yenna kakati ono yagenda okulaba ng'alinga anyumya n'ezzoliga nakwate kubo n'atambula n'agenda mukazi wattu Nansaasi obwavu nze nkubuulira fetugenda bbeera tugenda kuba twevuga omusajja yansuubiza n'ennyonyi kati muli awo musiniikira binyo weesibye kasajja akaavu kabuulire kulima lumbugu simanyi na ku tisaawa nanda era nsonyira bw'ato n'amulangira n'atambula n'agenda ebbanga lyonna Nansaasi lyamaze ng'avudde kakati ono yali mukwano gwa Nansaasi era gy'abadde ng'abeera ekiseera kyonna kye yaviira mu kyalo buli kirungi kakati ono bwe byamala okutabuka akwate kuba agenda yeetondera senga wa Nansaasi amugamba nti nyinza okuba nga nze mbadde omukyamu naye okimanyi eri muwalawo era ndabika nga nze mbadde musobya ansasuddemu kunjagalira wabula okumubudamya kwe nakola mbadde sekisuubirangako nti agenda kunsasula nga njagalira musajja gwe mpulira nga enjagala mu bulamu bwange n'ofuna n'amaanyi agasitukodjombuulire kakati gwe ebyo bye bikuleese okujja okuvevengera mu ddiiro lyange nga bwe yali ajeewuwo ebbanga lyonna lyenze nga nkaaba nga noonya omwana oyo tovangayo okujja kuŋŋamba nti gw'omulina kati mu kiseera kino kyolabye okugirako maka gange senga n'atabuka ali babiri nga mupepeya tosobodde kujja kuŋŋamba nti gw'olina Nansaasi ebbanga lyemmaze nga munoonya buli kimu kyonna mwakikolanga babiri era omwana oyo nkikuteekako nti byonna ebyamutuukako nekyali olwaleero gwe wamufuula ekyo oba kibi oba kirungi tonnenyanga naye ng'agamba nti yenze kumwetondera okwagalira omusajja ebintu byonna ebiriddawo mu maaso gaabwe mu bulamu bwabwe ekituufu kiri nti senga asirikanga busirisi kubanga ono asobodde okwata ekkubo okujja okwetonda ate singa tamuwadde budde wazira okujjako okumufulumya mbaleemu bbiri fuluma ennyumba yange ambuulira ebyekisirwa kakasiruwa mala googera emboozi ezitazimba mu maka gange batwononedde abaana ate kajja kampubirako obugulu kati kali amagwa nindi Dickson yeetala wano ku kikomera bw'alingizalingiza bimusobedde kye yali abala kyonna mukama yamanyi omusajja ono yali akyanga abakazi ne se kukyanga yenna oyo mbiriizi bbiri nga bw'omulaba mukadde wange naye nga kyonna kyabala ku kikomera mu kiseera kino nayagala okuki azaswagira nawala mpakawo n'alingiza munda ege byonna alaba tibikola akyayina akagaapu kabalaabalaawo kikakyaganye n'alingizako kageeti akatono tekyamumalira n'akonkona naye nga bano baali bakyatuula obufoofofo mukadde wange naye kati gwe Nansaasi omuntu akugamba ekutuukawa tolinayo mboozi ndala sibira mu bintu byo buli kaseera onyumya ebyo kati nze binkwatirako wa omala kumpita n'endyoka nzija mu bizibu kati era nze yakuyise nze mu kaseera ak'obuzibu ekituufu kiri nti abantu abasinga basobola okweyabiza abalala naye ate mu biseera eby'amasanyu tebasobola kukubuulira kaakati ono naye bambi kyali kimuluma ku sayidi ono nalinga eyagudde azanga wano katukuyamba ekise ayina banoonya kati wayiza witwaire embalikazo naawe kiki lwaki sobola kukkiriza kuyingira oli mubbi wenna omagukamaguka olinga bano banyakuziba obusawo kiki naawe akawala nekate nekagaana omuggulira gulawo naawe nze mbeko byekunyonyola nga tuli wano kakati ate nakunyonyolera ntya munda ngaoli eyo bigulawo kale mbeko kyenkugamba olowooza ebikomera byonna byengenze nga mpitako ne sibikonkona mbadde sibiraba kino kyekikyasinza obulungi naawe twaliri omuntu ate bwaba alina ebintu byanyonyola nga byamugaso mumuwulirize namwe lwaki mutufuula abantu abasiru ate okutuuka ku ekyo kakati oli mwana bwana ate okuyingira mu nsonga z'abantu abakulu ng'omuntu akubuulira toyagala mugaa kati kiba kigeza nekaddamu nekaggalawo ogira oyakira eyo
Bulawo kala akasigiri kagizigala. Akasigiri kakwedeko. Zama yumba amekanda Kati mba nkunyonyola omuntu ntambude nezija ntambuza nabigere nezija wano nga nyina omuntu gwe noonya. Komera bimeka kujja okkonko nani. Anti sikumanyi. Malamwa. Nze nange sikutegeera. Omuntu yenene Twaleka akyali ku geeti y'abandi yekyangiraawo. ayinokuwa. Ne tuddako ne ku kansala kwa Nansaasi. Nkuwabula. Mukazi wattu yali amuwabula mu buli kikyamu kye yalinga akola. Wali muntu yenna agenda kuwabulanga. Teriiyo. Agenda kugamba mama. Mukwano gwe agenda kubulira mazima gafaanaganako ng'agange. Bannange oyogera ne kalamata yinza okuba ekulu. Kakati ono yali alina ebigambo by'ayagala okuwulira okuva mu mukwano gwe. Naye ate ye by'ataakozesanga kubanga yamulabulanga ku mulenzi oyo. Ate ono ky'ataayagalanga ng'ayagala omuntu agenda omuwagira obuwagizi. Byeŋŋamba abantu bibakolera. Naawe bw'ogendera ku byange bijja kukukolera. Ekituufu kiri nti waali buwaddeyo akadde. Weesibe mu byaba. N'owuliriza ku bigambo bye nkugamba. Kale rondamuuko ebimu eby'amakulu eby'ekisiru obireke. Naamutunuulira. Nkoye kasasiro wo. Mpulira nga nkoye ebigambo by'okozesa. Tosobola kukyusa ku version ya Mboozi. Ono no baamugalidde wabweru. Yenna yeemagaza ng'akawundo. Lwaki weefuluma? Matu gamulinga gano ge baakanyuga obukanyuzi. Kati mbuulira wenkukkiriza n'oyingira togenda kunvuma. Namuteerawo obukwakulizo. Nze nkuvuma nkuyinako tabbu kinze njagala genda ku. Nze muntu omukakamu ku kitundu nze yekka gwe batendereza. Erira nkukkiriza oyingire kubanga ano. Njagala ombuulire. Kula mwana mutona. Kiki ky'oyagala munda awo nkugulira oyingire. Njagala gwe eyeeguyanze so sinze eyeeguya. Sebono nako nikakomba kwerima. Kalu kapikamu engumi naye ng'alaba byonna tebikola. Layira. Ne kakisussa. Amazima Katonda amugula okuviira mu kitooke kya gonja. Okakasa. Kakale kale oba omaze okulayira yingira. Alayidde. Mbu talina kikyamu kyagenda kukola wano. Alayidde okuyi. Kakati bw'amala okuyingira n'addamu n'amera obwebindu ate kanaamufulumya kuba yali akasinga amaanyi. Gano amaka g'oyingiramu g'oyomberamu ogamanyi. Gwamanyi gye nvudde okutambula okuba enenzija wano. Bw'atyo ne yeekaza naye ng'ajjukira nti wano wazze waliwo bannannyiniwo be baani. Kuliko geeti ey'okubiri bantu b'abagezi yeekyangidde kwesooka. Kaakati pasipoti emuyisa ku y'okubiri tagirina. Ate kati badde ensaaga naawe gulawo tubeeko kale twogera omuntu aba asaagasaagamu ate kati abantu babitwala nga biri siriyasi. Bannange tandika okutunula mpwangali ng'embwa esudde ekyuma ali amaggwa afuuka ekirala wano kugambe yali abakyusanga ngoye kaakati ab'omukwano bagwaŋŋanako. Jjukira nti bonna baali bakyubirikanirayo wabula oluvannyuma lw'ekiseera era batugeera ekintu ekyali kigenda maaso. Bakirabika omuntu ebintu gwe no nja kukuba nkukuba nze ku musajja nkuba ddala nga nasumuludde tosobola kunneeyimba era saagala kuntankula kubanga kyotankulu layika tokimanyi. Nwanira ddala olabika tontegera. Bano bagolola tonyumya. Bano bagolola bammere nze sebo ndi wakikolwa. Bw'otuuka naye nga ne kano newankubadde kali katono mu sayizi zirinnya Norris nkugambye bakayise Sonko Betty ag'obuzaale leero sazze kuyo omuwandiisi wa sinema eno ate nga muzannyi njagadde nje twogere ng'abantu abakulu naye nga ye ensonga yali ayagala zikwata mu ngeri ya kintu kikulu. ozira mu butuufu bwakyo buli kimu yali ayagala okumanya amazima kati noono omusajja waffe baali baganya okumuggulira kaakati njagala olengere akuwerekedde akubanja bw'akuwerekera nakutwala gye bakola batya. Kaakati ono baali tebalima kambugu era n'atandika ebigambo bye. Omukazi waba akukyayi aba akukyayi. Kaakati ggulu kiki ekikuleese wano we tubeera? Njagala owulira ebigambo byange. Nze sizze wano nti nzize lwalaaba oba nti neetaaga ggwe wabula bwe mba nga njagala omuntu gwe nali njagaddeko ng'era gwe nzize okulaba tubeeko ensonga ze twogera kaakati gwe biyingiramu ngaani. Ekisooka oli muganda wange mumanyi bw'aba yakuyamba n'akulaga ku bulaaka ye kitwale nti ogwo gwali omukisa gw'otagenda kuddamu kufuna eyo chansi wagitta nga mukisa mugutya kyogamba kati ogwo guli mukisa wamutegeerera twaleka bali ku mukisa naye noono ng'ayagala kumanya. Nansasa abuuza mukwano gwe njagala kumanya lunaku ki lwe mwesanga era mwatandika mutya. kati oyo woosimba amannyo
kakati ono mu kifo ky'okunnyonnyola yenna alina obusungu ate bwanjawulo. Mwana nga musimba amanyo mulinga emmese erumu omutwalo nga simanya Dickson. Ebigambo bya Luganda ebivumo bipya byereere. Mumanyi bulungi. Mmese eruma mutwalo esimba amannyo. Byonna saagala kumanya. Ebyo byonna yali teyeetaaga kumanya. Wazira okujjako batandika ddi. Kyatandika ddi okubeerawo gwe n'oyimirira mu musajja gwe nnyimiriramu ani yakuwa obuyinza. Naye nga nakwagala kantu gwe. Jjukira nga wajja wano ng'ofumuukako n'evvu. Nga kalinga akeekuusa oluwawu. Nga naye nga tosobola kwawula nti eno kibaliga. Era nga tomanyi lunaku ki omuntu lwasobola okwambala sapatu naddi lwatasobola kuzambala ng'ozigenderamu ne ku mikolo. N'enkuyigiriza ne weebooza akahwale kano kanika ak'omunda wali tomanyi bwe bakooza. Wazira ofunamu akategeera otandika okumanyira omusajja gwe njagala. Njagala ompulirize bulungi ate no. Naye noono ng'alina ensonga ze ng'omuntu. Ngenda okugamba. Newankubadde ebigambo bye byali bitono ebitenkanika. Abagaayo oyo. Era nga n'eddoboozi lye lya wansi. Ngenda mu mwesonyiwa. Yasalawo aleko omusajja oyo. Simanyi naye nesibako nnyo oba simanyi lwaki mu bulamu bwaffe ne mu mukwano gwaffe. Kakati ono akali amaggwa alabira ddala ng'ono mulamu we yamufuukidde ekizibu. Lwaki oyingira mu nsonga zange? Sikwagalangako wadde olunaku n'olumu era nze tontunulirangako bulungi. Obuuso bwonna bukulinga bwa kapa amatu gakalinga gantulege. Wemba ntulege gwe ino okundaba kati ate oba yandabanga malayika kakati gwe ba ntulege gwe ndeka nga bwe tulekere omukwano gwaffe lwaki okuyingiramu kyogamba twakusaba twadvising tukwagana kwonoona mmwe buwango bwaffe nakwona bwangu kakati mbu yayina ebigambo bye wano ebisudiya naye ng'ono byagaana okukola kitegeeza gwe oba olina kumpita mulamu ate era oba mukyala wange atandika okuleeta akali amagwa talagidde omulamu afukamiramu buuze olina okugira okumpa ekitiibwa kuba kakati bwe mbanga nze nkajjala kwoli kakati lwaki oba tonzikiririzaamu lwaki oleetawo ebigambo ebiremesa omukwano gwaffe senga agunaasasika onookola otya gwe ojja kululeeta obuzibu wano obugenda okukulemesa okubaako kyetulya nenkwate kuwo nenva mu bulamu bwa noscope mugenda kubonaabona mmwe ani awo ogenda kuwona kuba obadde oliira ku noscope naye nga kyonoonya ogwo etambula otuvira agala tuloga ani aluga wabula tonjogeza na bingi kola ekintu kimu gula wano nze ngende nzigyamu ebintu byange kye yali ayagala ayina ebisigalira bye yali alese wano bwe guba mukwano kale kangwesonyiwe naye njagala oggulewo ngende nzigyeyo ensawo yange kubanga yasigalira ddala wano wennyini naye nga baganya okumuggulira egeeti ey'okubiri yalowoozeza nti ayise kwesooka n'ey'okubiri yakimaze kigaana ebbanga lino lyonna mbaddenga munoonye natuukayo ku sseekuga nti neetaaga omukubisa ku bipande abantu munoonye mukazi wattu naye agamba nti yajja amunoonya okuveera ddala mu kyalo gye baava nansasi eryo lyonna lyonna ebbanga nga mweyagala n'oyo ganzi kyogamba Derek olubuto lwenakuka mweyagala kuva mu kyalo oyitata w'olubuto lwolwa n'olubuto lwe yayinakooko akali amaggwa ye nannyinirwo ono tebamukkiriza kuyingira kugenda kwekeberera nsawo bagimusanza wano ku mulyango ensawo gy'oleese si ye yange eyange yabbeeyo okusinga ku eyo sisobola kutwala kintu kitali kyange saagala kunzibiikiriza oke ogiganye anti ogambye siiyo kale kandeete eyo gira naawe mbadde nsaaga busaazi kale kituufu si ye yange n'amala n'ayogera ali amazima ensawo yange eryawo ya camouflage gondeetera bitali byange kati n'amubuulira ekika ky'ensawo ky'alina n'endabika yaayo jeri wa sosimula gadimula ewa japan german kati gondeetera ensawo naye nga yali yeesoma mukadde wange gaayo ono ayogereramu n'ebitasaanidde yagenda okulyanga ekigambo kisusa obungi tasindika n'atabuukira oyo gw'olaba tunzigirako nno nnyo nga sikugirako ntya naawe eno gy'oyingirawo nkwesiga nti atambula gujja olusawo olwo naawe tomala bayingira babiri mu kisenge oyo nga muyiriddewo omubiri
ne akali amagwa mpiso teyeesigamwa ayagala mu nsi mu puleya tutte out bano bonna za buli kimu emboozi zonna eziri ku kitundu Taŋŋamba. tekyali muwala oba mukazi anyumya mboozi ndala nekwe bonna banyumya ku ono nali ngenda muyita naye olw'okuba bampaako naye bano olw'omukwano gwe balina bambi basobola okukaanya era buli omu yatandika okunyumiza munne akawonvu n'akaga wa gye bavudde okusinziira ku mukwano gwe balina ku gaayo oyo newankubadde yali takutwala ng'ekikulu ebyo byonna mbiwulira bulungi naye nga buli omu naye asobola okukkiriza bya munne by'ayogera emubadde mwatuuse ne gaayo oyo njagala owulira emboozi nti temulina temuyina mbadde mwatuuse wadde mwali muwalampyeko olusozi n'olumu nga muwadde lwaki obuuza ensozi ze twakawalampaga ozimanya obungi kyabadde ayagala mu nsi ate ono naye takisa kirimanjaro twamulinnyawo tumala tumuvunuka tumuddamu tugendako ku erigoni kati teyalinda kwogera lukika kya lusozi kirala n'atambula n'agenda kakati noono abadde akimya ensawo omusajja waffe afuuse emboozi Dickson avaayo n'ensawo y'embu agikwatidde maaso ekiwala kino ekyasosogaana omuggulira bwe yakiraba n'ayongeramuko ku misinde naye kikyatambula alabiriza bwe kino nakyo ne kitambula bintu byakusaagira ne kigenda mu nnyumba kati ne kisanga kano Nakimbugwe yali wano ag'obuzaale ali kasimuke nescope kulikayo kati ne kasisita ke we kakomerawo bambi naye nga kaali kakoye bitenkanika panange nkooye panange ye leero gwe lukucubirikanyiza luti panange kano kamwawangulo tekava wano simanyi zi Dickson za naleewo kati ng'agamba mbuki Diiki wange yabadde nze nkayisizaamu eggaali saakumanya tukanaye tonsisa kati gaali kijja okayisizaamu kati ng'akagamba mbuki kakati nze bibuuza aba kitwa kakubira essimu ne mwogera ebyalavu byammwe naawe ekizibu naye kyenkakoze naye nze kyenja okugamba okatwalamuko nkatuttemu naye bwe kaba nga gekaŋŋambye nga bituufu kati ono yakomawo ewasengaawe wava wano ogenda kuwamanta abasajja babadi kwata ono kwata oli kwata oli mama nze sina musajja wa muntu gwe nali njagala ndabira ddala ng'embeera gye nakukulizaamu nansasaba nali sikusuubiramu nansasi kubeera ng'ogenda obuukira buli musajja wa muntu bakazi batta kubanga kaakati gwe tomanyi kyabulabe kye bulimu sajja we akola kino omukazi azze wano n'aŋŋamba yakubudamya ng'omuntu era mukwano gwe naye mu kiseera kino obanga weddiza bbaawo kiki kyonoonya mwana amazima gali nti kyonoonya temuli makulu ataliiko obuzibu bwonna ataliiko omulobozi yonna toli mulema toli muzibe w'amaaso tolinaako obulemu bwonna kikugambisa nti oba wadiba lwaki tofuna omusajja owuwa obwa namunigina kati senga bwatu yali anenya muwala we okugenda nga yeerimbika mu basajja abatali babe kubanga Dickson ono nakyagala kumanya Dickson kyakimye wano ojagala gambe nti abadde azze kwetonda kati oba abadde azze kwetonda kati lwaki onkubidde essimu ne twogera naye kawamma kabadde kazze kwetonda kalabika naye anti tekabadde open paka kati nze bwe kazze wano kwetonda ne katandikaawo naye nga ndaba amaaso gakatala butazi abadde amanyi muno omugendo abadde amanyi gy'oli kakati ate omukisa omubi okakwatidde kasanzeewo nze buye si bbaawo taliiko buzibu bwonna taliiko nkayana yonna taliiko ki kakati senga alina omulenzi gwe yali ayagaliza ono ayinza okuba nga alina nansaasi abangi kitegeeza mba ngenze mu ntalo Kimbuyege yali amwetaaga Kimbuyege talina mukazi yenna agamba omukazi gwe yalina yafa wano buli omu n'akitegeera n'asalawo n'ayogera mu lujjudde nti gwe muwala gwe yeegomba weka mu kitundu kakati gwe senga naawe oyinza okugenda ku ssemwandu n'omufumbirwa Dickson anfuukidde Dickson bano ne badda ku Dickson mune kasita kaŋŋambye nti munayinza leka ŋŋende njagala bintu byange mubimpe ŋŋende neŋŋamba okyonoonye bintu byo Dickson ng'akima bintu kinaawe kya bintu byagenda nze era kasita ayogedde ku kyebintu niŋŋamba ye lwaki neesiba kantu kano nze kwe kukwata ebintu byako nembika wani kagenda sebo nno tusoose ne twezirongerawo mu mulyango ninkawo ensawo nekagiganda mpaka ngenza okulaba kali bulala nekayingira nekakwata bbaaga yako nekagenda era weetutyo bwe tukawonye tuwonye era oba enkya tukole na pate nga tetunnajaguza baaga kye gyatutte
kakati ono mu byafaayo by'ensawo eziri wano tasuubirako okubeerawo na nsawo ya Dickson. Ono oluvannyuma lw'okuva ewa ssengaawe bw'ato n'akomayo wa mukwano gwe. ogera ne Dickson n'akwegaana. Nansas oli mukwano gwange ekyo kimanyi. Naye ng'ekyali kibalumya omutwe Dickson yali tasalawo. Ne lwa musajja. Naye nga bo baali baagala omukwano gwabwe guleme kuggwaawo. At least kale ye Dickson aveeyo ayogereko omuntu omu gw'ayagala. Buli omu ng'awulira. Kubanga kireme kubeera ng'abawala bano be baali bamwesibako. ebintu ebyo byoyogerako oyo omuvubuka mumanyi bulungi. Yali yamutegeera. ekirungi tulina bye twayogeddeko ne Dickson. Kaakati ono Nansas tannakimanya nti okuva lwe baava ku mukolo natukuze effirimu eno we twagitandikira yonna gye era buli omu abadde asigala ng'ayogera naye kati yakimanyi olw'omusajja Dickson. nti ebigambo bye babadde boogeranga naye byokka bye bigambo ebibaddewo. nze nga nkera Kaakati ono n'ayagala okupuluvinga ensonga bw'ato n'akwata essimu n'amukubira bakakase era gw'anaasalawo nti ono gwe njagala ono ye mwetegefu njagala osirike wuliriza. baby how are you? Mukwano ogamba otya? Kyemanyi nti oli bulungi. Oli ludda wa kikwano. osobola okujjako wano ewange? Ekituufu kiri nti neetaaga okukulaba kubanga akatima nze mpulira kankupira kumukumu. Osobola okujja? anti ziri sente ze wali oyagala nazifunye. N'akasente ke nali nkusuubiza ke waŋŋamba akalooni kale bambi nako nakafunye oba ogendere ddala nakongozze. waninako wenjagala naye okikozese supiidi ndiwe eddakiika ntono okusinziira ku pulogulaamu z'olunaku olwaleero. Nansas bw'ato n'amaliriza akasimu Kole, n'amugamba njagalawo ekkaanye wabula vaawo obereko eri ku mabbali. anga ne issues zoyogerako Dickson ajje njagala owulira ebigambo by'agenda okwogera. Ekyo kye kigenda okukuviirako okusalawo kiki ekituufu ky'ogenda ogenda nakyo mu maaso. yakuddawo nga twelumya bw'anaaba nze gw'atayagala Yuki. era ekituufu nkukakasa omusajja ogenda mukulekera. oba maamawo oba jjajjaawo mbu simanyi yali eyo simanyi oba nga mukola mu ndokwa mbu simanyi oba eyo obusujju. kati nze nesi kati ono yasobodde okwogera ne Dickson nakino kiggwa olwaleero. ne batwala obudde obuwanvu nga boogera ku Nansas. baali basimbulizanga ndokwe wa neyiba nze nsinga okwa era nga baakumiriraano awo yamumanyira naye tewali kyamaanyi kye baagenda nakyo maaso. bw'ato bwe yagambye era ne yeegaana Nansas. kati Nansas atambula agendako ebbali n'ow'ensawo noloza yagirabye oba ensawo aginoonyezaawa. omanyi nga bakubbye si kyangu kyakakasa. nolongosa oba newakokoko ebintu byokyusakyusa notegekategeka. kakati ate ayogeranga mulalu ono yamugambye ensawo bagitutte. kakati ate olina biwalongoseza n'okyusakyusa ku bintu byange ensawo wagitaddewa. wayingidde kati oba engeri gye tubeera mu kisenge feka kati oba ngamba wayingiddeyo nogiminsipuresinga nze okimanyi woba toli waaye naawe mirundi emeka gye nakakwata ku bintu byo. twena omusajja tabanga yabye ensawo yange naye ng'ebigambo byeyogeza mu kiseera kino babadde babimugambye dda. naye ono mulalu abadde ki? manyi abantu bano bw'ato n'atala nga agenda azungira wano tavaawo akoma wali nadda ensawo yange maama olabika bagibye banange ensawo balabika bagibye ensawo yange amazima muli nayogera oba onsaagisa ntegeere. nalese ensawo yange ensawo nagirese ng'erimu kale nga eri awo nga yonna ebimbye. emabega wa wodro kati ng'ebimbye eki naawe imu ensawo yange yabadde erimu ng'erimu bannaye ng'erimu ensawo teriimu kati ate teriiwo ng'ate yabadde erimu ng'eriwo. ensawo teriimu kakati oluyombo lw'ensawo bwe lukwata akati waliwo abasinga okutegeera wano. kale ngani kikazi kyattu ne kijja kubanga kyo buli kyabadde kigenda mu maaso kyabadde kikyekkaanye. kiki kye mwogerako nammwe mumbulire? ebaaga brown baaga ng'ebimbye. waliwo akasajja kazaawo kalinga kakatenzi muuna kagikwatidde wano maaso ne kayiribayo ne kagenda. n'amaguka n'akwata n'afumuka emisende n'adduka. Dickson aludde ensawo yange bannange nze nkubuulire omanyi n'okwagala kuno kintu kizibu. jjukira nti babadde babimugambye dda. kakati bw'afunye amugamba owokubiri mu kiseera kino wakakasiriza nti ensawo yagenze dda. kakati yerengeri yatutte ensawo bamuyise eno ku ddiiru. bano bakyali wano bakyakyalikana. mubadde mu miliyoni nsa waliwo omuntu emme
emirikwe ebadde ejjudde bunda nga ne zipu tezisiba. Akasajja kagenze ne sente zange bannange. Kati naawe otereko tya sente awo kati wazijjawo lwaki tewambuulidde ne tuzikavalinga? Esente nnyingi bwe zityo n'oziteeka mu nnyumba. Dickson ye yamanya atya nti nno mu bba era ensawo eyo yakitegeera atya nti mulimu bunda? kibwa kitowuliriza Kati njagala nkunyonyole. Sente nali naziteeka mu banka naye kati bino ebyokwagala okweragamu nga mulaga nti nze nyinawo kye nyinawo era ne tugenda naye ne tuzipakulayo mu banka. Naye sente zange akasajja kazibbye. Tusooke tugende tulipongeku oba tusookewa tugende kuba n'abafumita obuso. Kakati gwe babbye yakulembedde abawunze ye takyategeera. Dickson naali eno nindi mulaavu ali ku mboozi wano nyonyo. Saagala fulumya suta saagalira ddala kikyolo nze byenkwasa obusungu nenkubira essimu nti jangu ondabeko oba njagala kulabako nga topiki nga te toyagala oluusi nakujja eno. Mbwe ekisinga okumunyiiza ye muntu gwakubira essimu n'alwawo okukwata ate bw'asangako missed call n'atalespondinga. kakati obudde mbuwa ekitiibwa okuva munnange luli lwe twakyankalanamu awo obudde bwo n'obwange mbuweera ddala ekitiibwa saagala kwononera wadde eddakiika era kyova olaba nga ntuukidde mu budde nemekuttirayo wadde akatikitiki. Okimanyi nti mbeera eyo nenkulowoozaako era neŋŋamba nti oba bino ebintu byajja bijja bannange. nze n'okulanga simuŋŋamba esente wakozeeki omanyi kati nze sikyalinga Kaakati bano bali wano naye nga ku sayidi eri wali abakonkona. osobola okugenda mu nawe Diiki lwaki okakukanga wakati ewange oyagala nkuwa sente zange? Yali ali mu mbeera yakwekengera emiwunyo emitawaana gyakamutuukako. Kaakati buli waabeera talwawo atwala akaseera katono. sente zo nentandika kuzitagaza zitwala mu bakazi. Nze njagala okitegere okuva lwe twava wali ne tuddamu ne twogerezeganya bulungi nnyo era ne tukwatagana nemmanya nti Norini ono alabika ye mukazi Katonda gwe yanteekerateekera okuba naye. Okakasa. Era nze nasazeewo nasudde gyonna emiguyaguya biki na biki byonna nabisudde kati nze gwe Norini gwe njagala era gwe mukazi kati gwe ngenda okuba obulamu bwange bwonna. Bekiri oyo otya gyebale Dickson aliwa? Dickson aliwa? Mugabe mwagala twewunzizaako tetuzza neno kunyumya naawe twagala Dickson. nyabo Dickson gwe njogerako ye muvubuka nannyini maka gano gwe njogerako. Kakati mu kiseera kino baatuuka wano we baakonkona ne wavaayo mukyala naye nga ye abagamba nti ku muntu gwe babuuza ekituufu kiri nti erinnya siriwuliranga nako. Okolawo bwe buno obubbi bwe batenagamba tekali mu magezi akantu ako nalonekano sobolako katubaganyako wemeera. Naye nga wano Dickson we babadde bamumanyi waabeera mu kiseera kino wazira waliwo omuntu omulala gwe batamanyi oba aliwo ngaani oba akola ngaani. gwenjogerako Dickson tamanyi kunyonyola nzo tategera bulungi zavuddeko nzawunze sikozesa bintu nedda yabutendeka obuntu bwe ne kano kabbi ngenda takukunkumulira empi ajja mubanga munyugunya mwenna banne Dickson gwe mwogerako simutegeera. muze ku sente entabuka nyabo nze bampita zaawera kakati ngenda ne batandika okwagala nze nkweyambulira nsobola okwewugira kyasobola kukunamira nze kano kaalika tetuvudde nga tulina ekigendererwa ekituleese njakukuba nyabo nze kaalimu olukaalika ali awo ate bwe zivaako okukuba nayagala ne ku mukolo wali yali ayagala kuba omuntu eŋŋumi n'akagatto ataasa mutaase omuntu gwenjogera ayogera kimu bibiri n'akuba
singa otandika okujja te ng'ongamba majango ojja kuwa kati amulaga ekifaananyi ekyali ku ssimu ng'ekituufu kiri nti ono omukyala tamulabangako bukyazaalibwa ekitegeeza mubbira wamu bwabba gwotereka mwaka kati omuntu abeerera ddala wana ate tujja tutya n'otugamba nti taliiwo bannange oba nalaluse wano ewa Dickson katonda kati mukazi wattu yeetwala ng'omuntu alaluse bambi naye ng'ekituufu nti waliwo ekyekwese kye batannategeera kiki yagenda okulaba ng'emboozi ze banyumya tezigguka ebigambo bye bamala okwogera bye baddamu wano ewa Dickson ate si weewuwe weewano ngenda kukuyoola kaakati nawe asiri ku balalu naggalawo Dickson tamumanyi nabubbi tudolukwe tubukubeko omuliro kugambe kagenda maaso Laiwoz movie production bakabaka bakutuusaako sinema zino ate nga bakuzanyedde enkuyanja kale kangene kuleetera sente nebambi Dickson kaakati noono eyakimyaka sente mu ebintu ate kyayagala kutta ddakiika ya muntu n'omu era akakasanga ono ye mukyala gwawulira gwayagala nga osobola okungamba Norin jangu nkulageko wenateeka sente zo naye bebe I love you so much. Nze kanku Nuri kankubuulire nze atenga nze mu bakazi benjagala siganye nali nyenzeeko nekola emize ngera bomanyi laavu y'abavubuka neera nasalawo ningamba lwaki sibira n'omukazi gwempulira gwenjagalira ddala okimanyi nti mu bakazi bonna abaali bankayanira gwe mukazi eka gwenjagala ng'ojja ku bino ebya sente z'obadde ngompa naye gwe nkwagala laavu nekimubiguliraawo ekimwamu tusimayiraawo wewe mi nataka nakupenda, mi napenda nakupenda. Kakati bano bafuuse bazolo ba ku kitundu naye kati sente ddala yazitenga bwogambye oba abazirina kati njawulo ki ekibuuzo kyamubuuziza kati biki byogerako naawe oyinza okuba wagudde eddalu nga tetumanyi banze ebigambo byoyogera amazima genkubulira naye sente bazitute kati kikyoyagala nkugamba ekisinga ekyo mudaga sente zabaddemu nga nzijuvu nga baaga ebooze era neŋŋamba kanjikweke nenjirya kanvaali emabega woduloopu ebaaga eyo bulijjo gyeri okimanyi nti newankubadde nawe obadde tokimanyi nga baaga eyo gyeri aba ne miliyoni 7 mu nnyumba yadde okumpako ka miliyoni akamunze muganda wo ate ng'okimanyi neetaaga sente okulwa n'entalo zange leka nkubuulire zino eno sente okitegere tubadde tubala ebintu bingi nze ne Dickson yatutte miliyoni 7 oli omusajja nze mbadde babadde nga babalira wamu ng'era ye mugezi atandise okumutegeerera buli kimu kyonna mbadde si kyakimukweka nga ndabira ddala nga nafunye omuntu gwe ngenda okubeera n'embulamu bwange obusigalidde akutuusizaawa mwana gw'omusajja nzibu obutanneesigirako ddala nakulabula kwako akantuko muganda we n'amunenya nze omuntu omubbi mulabirawo nakalira engeri gye bali baluganda wabula n'atamubuulira kyamaki ate n'asobola okukibulira omuntu asobola okumukola ekintu ng'ekyo ano naali ali wano mu ntebe akyetererese alinza akasente ke bamusuubizza tandise n'okuweweeta engalo awulira zimusiiwa simulene feesi kazi ayinza okugira naga nyereketa nnyo yeefulirawo sente n'azizaayo kooti kaakati nga naye alina akakodyo ke yali yeewera bwe nkwata ku sente zino mukazi gwogera kutegeera nzaani sajja bagamba kyolina okukozesa okulaba nga katonda yampa amagezi mbeere nga nsobola okukuula abakyala abakazi mutukuulidde ebbanga siraba nsonga lwaki nange sibatandikako kati yakuula abakazi amagego akali amaggwa kugambe omutwe ogumwesera buli kaseera puroguramu zimulinga puroguramu aba akyeyogeza oli n'akomawo ateeka akasimayira neddala kaakati bano annyonnyola ne gwe bannyonnyola bonna entegeera efaanagana
ono yamunyonyodde dda n'amugamba sente bazikima babiri mu banka naye ate mu kiseera kino akyabuuza kati Dickson yategeera atya nti sente mweziri mu nnyumba kati oba kuba naani omulamu oba ani yawunza oba ani ategeera oba ani atategeera naye nga yo sinema egenda mu maaso bababbye bali wano batudde bakubaganya birowoozo ndowooza wano we batudde ku lubalaza lwa poliisi emiliyoni 7 oba bawulira mpulire oba ddala bazibbye mugambe kakyagenda maaso ngera tukyali mukekkaanya vejeraje nga nze ndi ku microphone tukyakakuŋŋaanya saagala asagaasagana tukakane tujja kusobola okukagatagata okutuuka eyo gye kagenda okugwera nkakasa nti mu maaso gye kalaga buli katundu konna koonooba osubiddwa mu kiseera kino ojja kuba ate oyagala okukomawo okalabe kakati tugume tukalabire wamu nemugamba tewali muntu andabye nti nzijeyo sente teriyo nja kutuuka ye Noscope ng'olwo okunkubira essimu n'ompite nti munaye muganda wange kye tugende mu banka akati ono muganda we ekisinga okumuluma era tukaterekewe tuti butamugatta ku kyakutereka ssente atya buti kimugamba ayita eno balibali yeebuzaabuza naye nga kyekikyasinza okumuluma olingame futures bandi wange mbirizi bbiri mugoge futures bandi wa sulu yatemye ne dinaali ndi baaga namba ng'ejjuddemu emiliyoni 7 twafuuka omuntu atya omunenge neŋŋamba oli okuva le baali baagatta buli mbeera yonna musajja ne mwesiga ninga kakati ate kiki alimbulirako wa taata w'abaana bange nze ndibeera maama waabwe nga siraba nsonga lwaki mba mukweka ebyama byange nyini namugamba nemugamba omanyi awo nyini malugawodo waliwo akasumaali nemubuulira munyonyola sente tuzitereka alaba kati bannange kale namugambira ki kulabula owe maama banna kulabula naye nagamba tompuliriza naye kugamba mbirizi bbiri mugoge simanyi akali amagwa bannale wali owulira omuntu tutawulira saagala nakumanya mukazi watu nakwata ku matungo ebigambo byono takyagala nabyewulira yamulabula namugamba akali amagwa erinnya eryo nga nditidde agenda nokatunuuliranga maaso gamuli mu ngalo olulabye ekatsawo nabeba omuntu akyamusa olukyamuka naye mwana gwe wantegeera ate nange nenkutegeera wakimanyi nti nkwewulira namubebamu awo okumulaga nti amwewulira era amusobola agaze zino ageeza amankwetu kwegamba omukwano muculupanye bonna bali kubanga bo abagirimu ekituufu kiri nti embeera mwe bali balagira ddala nti si yaabwe kati kuli ono omusajja waffe kali amagwa zubino ate nga mubbi wa lavu nga kwotadde n'ebyobugagga mubaddemu n'ebyapa bibiri akasajja kabitute bannange osobola okuŋŋamba muno munaiza gwe n'ebyapa bulijjomu ebiringa toyagala kuŋŋamba ate nga binene biri ku square miles 2 buli kimu mukazi watu yawulira nga n'amaanyi gamuweddemu kakati omanye ekyo kakati ebyo byonna wadde nga tubyogedde kiki kye tulina okuzzaako mu kifo ky'okubeera wano okwasama obwasami kagenzo bakwenda kagenda tuuke nze ngamba obwenzi bw'akasajja ako mu kiseera kino nga twakalondodde tusobola okukakwasaganya olowooza mu matumbi budde awo kikagaana okukomawo lwaki tetukataayiriza awo ne kakwata sente zaffe ne kazituwa kano kalusanze akafana kudayangu balyako emmere kati ngere kankubuulire engeri gyempuliramu sente zange ono yafuuse minsi ezikatumbuko akakanabwa afurizinga bwakwata akaliro tekati nze kasongambe tukataayirizewo tugende ate sente bwenzifuna tugenda zigabana kakati n'oli n'asambyasambyaako okuva lwakitegedde nti akasente bagenda kagabana bwetu netudako esayidi eno ono wakatopapa sente ezizo ayagala kuzinyakula jukira mpolampola kati jukira wona mpita nti nori njagala nzisumulule tuziretegereze bulungi nga nsobola okiraba akasawo asumulula atasumulula naye nga twaleseewo olukwo wano tuba tukyali bino byonna nansasa abiwulidde Deriki mu kyalo akali amaggwa mu kibuga nga ye Dickson akali amaggwa ayogera bawulira oli Black Beauty va ku buno obwalo obulinga amagumba g'empuuta
kunakali awo keerusa bwerusa n'olusususirwako nze mpulira nga neetaaga gwe okimanyi nti bwembeera naye mpulirira ddala nga nze nanzijudde naye kakati olaba ate era olaba nze kyova buli kaseera njagala mbeere ku lusegere wooli baamu naye abasajja basibu basobola okugira neba kiki ate lwaki weyongerayo mukwano ani gweyita mukwano naabwe newabaawo ayingirawo natandika okutunula nga yemagaza nejjukira nti omuntu ono olumulaba atya nnyo wabula nze saagala kati kuddamu kunsiruwalirako mbulira ekituufu kunze noono ani gwoyagala okuva n'olwaliro mbuulira yogera amazima kubanga mpulira nga nkoyo okutuzanyira ku bwongo twakula ffenna twasoma ffenna bwe watandika twawukanya bwejjo wange watandika kukwana mukwano gwange bwe twakula bwe twazirunda bwe twayombanga ku ssomero kaswiti tunuuna kamu akati mu kiseera kino tufudde ab'ebigere Dickson lwaki onneekalizaako wangambye nzije ompesale nzimbire ebiyumba Dickson yogera kintu kimu ate kintu ki kakati Dickson atandise okwekaza mu kiseera kino agamba nti Nansasi ekituufu kiri nti wamawulira ono yampise nzije wano muzimbire ebiyumba bya mbu yali ayagala kulundamu kabirizi ono nampita ngende ntandika okugira ntwale sente nali nunzeko ku nyindo ndaalo gwe wangambye nyindo ndaalo genda nakuleeta nzungole tenemu n'enfalansa naawe kati nze nga ngenda kuzimba biyumba era nompita nfuneko ku deposit naye nga bino byonna byogera yeekaliza wano ono essimu yagikubidde maaso ga mukwano gwe wabula kasajja gwe ezembe ezaakukalakala gwe nojuluka kuba oluyi naye ngugamba nkubiwa tonga nti nkuzimbira ebiyumba nalemera ku kyebiyumba ekigamba ayina kimu kwe yeekaliza talinayo kigambo kyakubiri ngaera omuntu eyeekaza obwekaza wangambye ebiyumba ne bifuuka ebiyumba gwe naate saagala njagala obyogere ng'otunuulidde olukalaba kye mutunuulira naawe ekyogamba gwolagira ontunuulira omuntu maaso kakati gwongambye pasente oba ngenda kukola emirimu ngende nkole mukazi watu yawulira nga obulumi bujula okumutta jjukira nti ono ye futures bandi we gwe yali awulira nga gwayagala senga yamufunirako n'omusajja n'amugaana naye kakati lengera omuntu gwe yeesibako oyagala oyo mwatandika ddyo okulabagana yogera naye ng'ate ono bambi kye yali ayogera kyali kituufu naye kyayagala okumanya kuffe fembi oyagala ani tudde ku kyembizi after byakabirizi ndyoke njogere ku bintu lwaki onzija ku mulamwa wano nyinawo abantu babiri benjagala lwaki ombuzaabuza lwaki oyagala okunyononera erinnya omutunuuyo anooga kati lwaki nazze wano senga wangambye nti si biyumba bya mbizi era sandize Nansas njagala obeera omujulizi nali nunzeeko wadde okwogera ku by'obulunzi nga tonnaba kumbuuza bibuuzo bingi nze wabula munzije mu kasasiro wammwe ate mu bwesimbu njagala oddemu kye bakubuuza lwaki toyimirira n'okyogera ng'omusajja nze ekindeese wano ensi yonna ekimanyi katonda ne bwajjira wano okusala omusango agumusalira kubanga nze nayireeteddwa ng'omuzimbi kati ebyo ebirala byayogera yamanyi nayagala okukabulizaamu oluyi gwenno ate nze nja kukuyola buyoozi ddamu kye bakubuuza sebo saagala kutubuzaabuza baana baani boozanyirako okutuuka ku ekyo ono bwe yayogeranga n'asirikamuuko kaakati olutalo luba lukyagenda mu maaso ne tudda ku bumpala kitale bukomyewo eno batandika okukonkona olugi lw'abandi eze ndabirwamu zaatika mangu ngalo z'abano za nnako ziringa mayinja akubidde mukama waawa n'essimu ekituufu kiri nti tannadda ogenza okulaba nga wotulabo ti levels zaffe ziinako naga zitula wanene wabweru tumuli agambye kabwejungira waawa nti mutuleko wabweru okutuusa lwanadda agenda kubasangawo musobole okumunyonyola ensonga ze mwagala tuyingira mu nnyumba ffe bwe tumulindire ne kati muyingire nga ye yagambye ne batubagira ne bayingira mu nnyumba sebo ennyumba erabika bulala n'emunda erabika bulala mulimu entebe yiyo ya golofa zino entebe ez'amasappe ogituulamu eddakiika eziwera ebbiri bw'otobuukawo na bikwalo kale era ekikunga ekyo oyinza okuvaamu nakyo n'atuula okakasa wano we wajjanga baazijukira n'omulundi ogwasooka awo ekintu twakimalira wano mwene entebe mwentudde ogwo gwe bayita omukwano
ye gwali mukwano gwe gwatu kati ono yewunyiza mu ntebe awo ye raava nti munaye raavu namutunulira natunira muganda we nga tamumala wano mu ntebe nali mwagala ng'omuntu nga mpulira mutima gwe gumwagala nze gwolaba mbadde n'abasajja banze nagezaako okuwakana naye nabulwa gwenjagala nga bwenjagala apambanye ensi eno ne tulakita eberoole oba tuleera ekituufu kiri nti abantu bentambuddeko nabo tuleera tebatwala naye akasajja kano oba kankola ki era nasalawo mbeere nako mu bulamu obwa bulijjo paka olwaleero nebassa wansi mu buyumba obw'essubi egyo bayita trolove gyenina eri Dickson kati oli bwemusiza bweti mu kayumba ak'essubi ate olungi naye nga mu kiseera kino bazze beewerera omuntu akati ate ono atandise kuwaana buwaanyi ekituufu Dickson atambula ensozi n'owulira ng'olusozi kyekyo kati ate bwe mugenda ku museetwe n'ogamba oba gunaggwako agenda okulaba nga muserengeta bannanga aserengeta gwe kati aba yakaserengeta n'ayambuka n'ogambira ddala kati ono omusajja bwe mufiirwa mba ngenda kudda kwani kati twajjidde ki nga ate twakimye sente ate kati otandise kuwaana muntu gwe tugenda kujjako sente kakati tuba tuli awo nga waliwo akomawo mu kiseera kino agenda okulaba nga waliwo engatto ezifaana bino niigiina era omanyi baziri dikoletinga nnyo kati oyinza ozifuula ez'abantu niigiina embasa niigiina banya balina okuba nga bajjidde mu niigiina kakati bagenda okutunuliganako